Ku mulembe guno kkiriza gaana. Tosobola kukuza mwana wo nga bwe bakuza. Ebyo biveeko. Omulembe gw'edda gwali gwasuula omuggo omwana ayonooneke. Ogwa guno omulembe guno gwe tulimu kati. Baguyita gaana okwogera n'omwana waayonooneke. Si byamba okwo. Generation yakyuka dda. Gwe ensi gye bakulizaamu oluusi ne kitaawo watuuka kumalako secondary nga tolabye ku ssimu nga ne taatawo tagiina. Kati guno omulembe omwana wa nassale, omwana wa P7 bonna buli omu ayagala kuzannyisa ssimu. Mulina abaana abasinga okutegeera essimu wa myaka 2 naye akusinga oginyiga. Kati oyo omwana ogenda mubuulirira kimukuza okusinzira ku generation eno. Generation yakwogera si ya kibooko. Abaana bamwe mubatuuze muboogere nabo. Pawamu nze neesaddaakayo nkola video n'abewaka oli n'akunyiigira. Ne zituyisaamu eggaali naye nze ntaasa ggwe kubanga akolerera eggwanga ffe twafuuka lumira mwoyo. Oyogera bwogezi oba oli akunyiigidde oba akukyaye kasa kibanga kirina gwe kigenda okutaasa. Biri ebintu by'edda bye mwalimu bikyensi yedda azaala abaana b'omusajja omu simanya biki. Yes byali birungi, yes kirungi okuzaala mu baana musajja omu, yes naye musajja kigoba zaddemu oyo omu nakyo kikulu kubanga nze siina sobola kunyiigira mwana wange ng'azadde mu basajja 10 bonna kasaabera nga balina obusobozi. Ojja kubeera jjajja alabirira abaana bw'oba teweegenderezza babakusuulira awo balabirire kubanga baba bazaala bw'omu. Abaana mubagambe bazaale mu basajja ab'obuvunaanyizibwa anoonye ebintu byakwebereramu. Abazadde ennaku zino mugenda fiirwa abaana ku myaka emito bw'oba towuliriza message eno bulungi. Mulina abawala abejjanjaba, omuwala atuse emyaka 2 omulaba akukuta n'abalenzi omusanga n'ono omusanga n'oli. Omulina abaana bali ku TikTok kuno ng'alina emiliyoni y'abantu emugoberera, talina kyatunda, talina byayogera by'amagezi, wabula akeera ku makya ne yeebonga alina emiliyoni nnamba emugoberera. Eyo emiliyoni si bonna bawala. Abasinga obungi ga predator, gamu gaagala kwana, gamu galondola kulaba kikyaleeta ekyakabi. Kati mwabo mulimu abamukwana, mulimu abamusumbuwa. Tusobola kungamba emiliyoni nnamba yonna eraba muwalawo ngo tesobola musumbuwa. Kakati abaana mubatuuze oli omugambe. Abazadde mumanye empeke ezitangira kizaala ggumba. Family planning empeke ennungi zimulage muwalawo. Toyi bintu bine bwebereremu kuba ne bootazimulage era bazikozesa. Gwefunayo olunaku lumu oyo omwana wo oyo gw'olaba. Oyo omusirise. Mukere kumakya bw'aba alina ekisenge kye baako gy'omutuma nga takisuubira. Mugambe yambala mangu awo nyina wenjagala okutuma. Mwe transport agendekeo olugendo nga lwa maila 3 ne waba mukono nga muli Kampala. Gendo kebere ekisenge ojja kusanga mu n'empeke z'otasuubira. Abaana bamwe bejjanjaba mu kimugunyu. Abaana bamwe balaba abasawo nga temumanyi. Abaana bamwe bajjamu embuto. Omuwala watukira kugamba nti ndi lubuto ennaku zino nga yakajjamu endala nga 5-10 z'otamanyiiko bajje nafiira mu malwaliro. Guno omulembe omuzadde gwa kubeera open omwana w'omugambe kabikkuse. Omugambe mazima nti empeke ennungi bw'oba otuuse okugira bw'oti singa oba ofunye olubuto. Abaana nti zino empeke ze zisobola okuyamba ennungi zino ze zisobola okukola ki omuzadde omukazi tuuza muwala wo bimugambe kuba ne bw'otaabimugambe ate agenda kugula empeke enfu weekaye nga akufuddeko. Nze olaba okutambulako kulungi. Nze sikyasobola kwogera na mwana wange nga gira. Abaana temubagamba bugambi kwewala bizibu. Ne mubagambe ne baba batuuse mu buzibu basobola kweyamba batya. Abavubuka mubagambe nti wewe bakana omuwala nga toyambadde kapiira kubanga ali mu myaka 2 era alina girlfriend. Wadde tomulabe wakira gyali. Mugambe olunaku lwe bakane girlfriend wo nga tokozesezza kapiira manya olirede okuva wano, olirede okulabirira omwana, olirede okubeera n'amaka. Bw'oba uli okuza ekimala genda gy'ogenze ng'okimanyi. Nti gogenda okwebaka naye singa afunirayo olubuto wano todda ovaawo n'ebintu byotandika obbigula obeere nga omuntu omugambirewo. Abaana mubagambe bejjanjaba, abaana bamwe bejjanjaba, abaana bwe bakuulamu embuto gye mutamanyi. Abasawo bali eyo bakuulamu abaana abo abate embuto kumakya bakeera kuwakankula. Nze nkubuulira bwe kankubuulire ensi okumanya yatabuse. Mwana wo n'otuulaawo omwana wa myaka 2 ali ku TikTok agira ati obutiiti mu kiwatu alina emiliyoni nnamba y'abantu abamugoberera. Noddeyo n'oba proud n'omwana wo anyenya kabina ku TikTok. Guli omulembe gwe bakulizaako gwe nga bwe wali gwali mulalo gw'embooko guno gwakwogera n'abaana
kwogera otya kabikkuse. Kabikkuse kikyentegeeza sumulule ekintu nga bwe kirina okuba. Abaana tobagamba kwewala buwewazi bizibu. Bagambe bewala ebizibu ate babulye ne babatuse mu kizibu bakola batya. Mubere mu mikwano gy'abaana bammwe mugenda kuziika abaana bammwe ku myaka emito. Wuyo goteeka mu ssente abasinga temwezimbe na kwezimba mbuka neekolereyo akange. Toguze wantu tolina wootadde gundi fandi zizo ziri kuyamba nga okaddiye tolina wootadde ssente. Kati ssente zonna ziweerera mu baana. Bagenda kumala okusoma nga tebalina mugaso gy'oli. Omwana omuziike ku myaka 2. Ze mbabuulira bonna bateweebereddemu. Guno omulembe gwa kabikkuse ensi yavaako dde ekisaanikira. Tuzo omwana wo mugambe ebintu nga bye bitambula. Muve ku ebyo ebyokwekoma mu mambo muzadde by'omuzadde byavaawo. Omwana kati mukwano gwo. Mugambe mubabulire empeke entuufu ze balina okukozesa. Olubuto oluba luyiseeko olina kukola bwoti. Mugira abaana bammwe mubere open gye bali olubuto oluba luyiseeko nga toyiredde kuzaala yogera nange. Tugende wa dokita ono omulungi gwoba okubira. Abaana mbawe ba personal dokita bammwe. Omugambe bw'oba ontidde nga tosobola kingamba gende w'omusawo omutuufu y'oyo ajja okuyamba. Agendeyo bamuggyemu olubuto mu bituufu si eno kukuta. Bali eyo abaana bamwe bakukuta. Alina emitwalo 10 agenda mu ddwaliro erya layisi kubanga akutya. Ajja kwekanga afiiridde mu ddwaliro. Bazadde abaana basirikidde ebizibu mu mayumba gammwe naye temumanyi mu bikomera. Golowooza olw'okuba omwana ali hambo. Abaana bali hambo naye abaana batayira. Essaawa ya kakati mwana muto myaka 11 alina boyfriend. Omuwala w'emyaka 22 essaawa za kati aba mukadde. 22 years omuwala abaana ba X nga 8 aba yatandika kwegatta ddi. Bw'oba teweebereddemu abaana bagenda bafaako. Muzadde tudenze kino ekintu njala kigamba openly. Guno omulembe gwe tulimu gwa kabikkuse. Omwana omubuulire ne buba bupiira ky'obulungi bw'alina okukozesa bumugambe wadde tannaba wadde kikulaga nti tekirina ba girlfriend kirage. Kigamba omuwala mugende mwekebeze. Omuwala mukozesa akapiira okuleka ng'olwedde okufuuka taata. Bino obimugambe. Abaana temubeewaza bizibu wabula mu buwulire bagenda okuyita mu bizibu. Bwe muba temukikoze mugenda fiirwa abaana ku myaka emitoze enkubuule. Abawala bali eyo obuwala bukira kuwakankula mu mbuto kaana kato. Lunaku mbuto. Abaana bali eyo beekamirira emadagala bakola ki? Baana bammwe bali omumunda. Eddagala ly'ogula otwale mu kisenge ne muwala waliina. Alina abasajja baalinywera. Ne kazungu eyo bugenda bukyuka ku mizigo weekend kaba kafumbiddwa. Abaana bali ku ssomero balina amasimu. Kusigwe mulembe gwakuliramu. Kati oyo omwana gw'okuza mulala. Kati oli gwalindanga musajja ajje waka kati onagira ku program nga toliiwo wa text message hi ndi wabweru ku kikomero omwana n'afuluma mwawo. N'agenda ne bakola appointment nadda clean nga tomanyi okuleka results. Era omwana bw'aba mugezi nnyo asobola n'okukyaza mu nnyumba yo n'akyaza omugenyi n'agenda n'okugenda nga totegedde. Kati tuli ku mulembe gw'abagezi bannaffe omwana omuto myaka 2 akusinga okunyiga essimu. Myaka 5 omwana akusinga essimu bw'oba ogimuwa. Yakusaba muzadde weebereremu. Tosobola kukuza mwana nga bwe bakukuza. Ogwe bakukuza bwe batyo kubanga ebimu tebyaliwo kati ebiriwo bingi. Nti by'otayigiriza mwana ne by'okweka byennyini bye wali okukuta. Asiiba wano mbuzi nkudi. Laba abayimbi b'eggwanga. Laba ensi gye mulimu. Laba abaana bakola ku TV. Baabano mu chicken. Huyo Pretty Nicole. TV ng'owootya omuntu omulimu bw'otyo. Bw'oba teweebereddemu eno video ngikoze envira ddala ku mutima. Laba omwana lolo modo wakola ku TV. Okola ku TV eddanga ebintu byansa. Nemwe bannannyini ma TV namwe mwafunye ekizibu. Kati omuntu alina rekodi enkyafu bw'etyo omuwootya omulimu ku TV yo kubanga alina following. Negasi yoyo yenna Pretty Nicole. Eno ne bato obutambi olwaleero enkyambu akola ku TV yo. Muzadde kabikkuse. Bw'oba tobuuliridde mwana wo tewali agenda kukuyamba. Sikulu fees zisasule. N'egy'okoma okugira omwana wo mutiitiibya bw'okoma okubeera butabeera mukwano gwa mwana wo mb'oleekewo entiisa. Guli omulembe gw'entiisa guli guno gwakwogera. Suula omuggo omwana ayonooneke yali eŋŋombo yedda. Eno eyakati egamba gaana okuba omukwano gw'omwana waayonooneke. Bye mukozesa mubiwa abaana. Obupiira obutuufu bumugambe empeke zijjamu olubuto entuufu zimugambe ne dokita omumuwe waba akutidde. Ne bw'oba tobimugambye era bazigiramu ewalala. Nze ngenzi.